n'ogamba muti abaagalwa abalungi abeekumira ku Senga 5256 mbaaniriza ku channel yaffe olwaleero. Olunaku olwaleero nziza okwogera ku mukyala mu kisenge. Omukyala mu kisenge weeyisa otya? Omukyala yenna waliwo omwami yangambye nti Senga mukyala wange asula mu ngoye nga 8. Omukazi tugenda okwebaka n'alyoka ayambala empale n'ateekamu endala n'ateekamu jaketi n'ateekamu essaati. Omanyi ng'omuntu ayambala engoye za winter ne yeebaka. Kale weewaawo olinza okuba olina empewo oba ng'owulira empewo ekiro olina bulangeti n'essuuka. Ekyokubiri olina omusajja wo. Teri bbugumu lisinga lya mubiri gwa muntu. Teririiyo. Ayo bulangeti togira nti ebugume naye ate ebbugumu ly'omuntu lirina engeri gye libugumyamu omubiri gwo. So simanyi abamu oba temukimanyi nti omuntu omufumbo by the way ne waba nga si mufumbo si kirungi kwebaka mu ngoye ziri tight fe abakyala. Ne bwe mba siri mufumbo nga kansooke nteka abafumbo ebbali kanjogera ku mukyala ng'omukyala. Si kya buvunaanyizibwa kusula mu mpale ya jeeni n'oyambala akapatula konna kakukutte kakumyumyudde n'okasulamu, n'oyambala akantu nga konna kakukutte kakumyumyudde. Olaba mu nayitisi za buno bupatula, nayiti za patula oba bukola nga busalira muno mu bisambi ate nga buli loose, tekabeera nga kakumyumyudde kakutte omubiri. Okiraba bw'oba owulira ng'oyagala kwebaka nga oli wekka osobola okwebaka waliwo empale zino empanvu ez'abakyala zetusulamu, naye ate naye woba ogigula togula mpale ng'olinga eri so tight. Ekifo ekyo kyolaba kyetaaga okussa. Emana yeetaaga okussa, yeetaaga fresh air, yeetaaga okubeera free. So saagala ogikwate ogyambaze empale ey'omunda ogitekeko jeeni. Si kirungi, kikulwaza yeast. Ebbugumu eryo buli we lyekuumireyo wansi. Okubeera ng'olina ebbugumu mu manda tekitegeeza nti olina kwambala bw'otyo. Waliwo ate ebbugumu erisukka nga bbi nga lyekuumireyo wansi kati ojja bubeereko omuza bibreedinge bizaale bacteria ofunye yeast infection by'osobola okwewala ate n'otakola ki n'otabifuna. So mukwano gwange nga tuzze ku mmwe ennyambala y'omu kisenge tugenda kutandikira ku kwala obuliri. Abakyala bataala buliri. Tereza obuliri bwo bwale. Bw'oba ng'oyala obuliri osooka n'oggyako essuuka n'okuba ku buliri kwennyini kubanga ebiseera ebisinga kubaako obutaka. Singa ozzaako essuuka eyo buzzi omuntu asobola okubakamu mu buliri nga bulumira. So yala obuliri bwo bulungi nnyo. Ekiro oba otuuse okwebaka n'omwagalwawo ng'akomyewo yambala engoye ezisikiriza omwami wo kubanga oli mukyala mufumbo. Tewali nsonga ekwambaza sikaati mpanvu ekoma eri. Mulina bino ebipale byaki? Bino ebipale bya short n'oyambala ekinu mbu kyosulamu gw'omufumbo. Kale osobola okukyambala ekinu bw'oba nga kyosobodde kubanga saagala ngambe njogere ku bantu abalina obusobozi obugula night. Oyinza okuba tolina busobozi bugula night naye instead of ekinu ekyo gw'omufumbo lwaki tofuna ki t-shirt oba kya mwami wo nga kinene bulungi nga kisobola okubikka paka wansi w'akabina n'ogamba nti kino ki t-shirt kye ŋŋenda nga okusulamu. Gweyambala bwamala okunaaba weesiiga akazigoko yambala ki t-shirt kyo bulungi. Toteekamu kaleega tekeetaagisa, toteekamu empale teyeetaagisa, beera mu ki t-shirt kyo ky'oba osulamu. Kigenda kuwa emirembe kuba kiri loose tekikutte. Okitegeera weeyagala ate n'omwami wo togenda mukalooberiza ng'ayagala okulya ku bintu by'ekiro. Naye omusajja n'alwana naawe omuyima ogumutta anyoonya akapale waakakwambuliramu weekipye mu kajiini weebase n'omwami wo. Simanyi oyambadde akapale konna kakutta olinga ali mu kaleegingi. Iyi. So mwabagula nights nga tuvudde ku bana batalina busobozi. Naawe woba ogula night waliwo night eziri sexy nga nnungi ng'esobola okuleetera omusajja okuyima nga ne waba kutundeko obutunuzi ng'okambadde naye nga takunama nnyo kuba oyinza okuba nga olina ensonyi. Weki kyentera ng'okubagamba era kyenzija okwogera kyensiba njogera mujje ensonyi mu kisenge. Temwezina nga muli mu ngoye. So siraba lwaki obeera osonyiwala. Omuntu yakulabadde omubiri gwe bwe gufaanana akumanyi munda ne kungulu akuyingira amanyi oba wabuguma oba tewabuguma amanyi oba wasika oba tewasika. So oba otyaki oba okyamuti oyo ddala oyo aba okyamuyinako nsonyi ki? Nze mba sirabawo nsonyi okuggyako okwewunza munansonyiwa. So mujje ensonyi mu kisenge. Omwami wo mwambalira ekintu ekimuwedde mbe naawe nga kiri oke nga naawe okiraba nti tekimukaluubiriza. Okitegeera?
yambala akantu nga kali okay. Bw'oba osazeewo kwambala mpale empanvu, yambala empale ng'eri loose nga tegenda mukaluubiriza, kuba oyinza okuba gy'oyagala osula mu wiiki zokka, naye toyambala mpale ya munda ate n'oteekako akaleega, n'oteekako essaati, n'oteekako empale kungulu, akaleega gwagenda okwebaka kaaki. N'amabeere okugabeeza mu kaleega 24/7 si kirungi. So si kirungi, tukyewale, tubeere nga tumanya nti at least osobola okubeerawo nga oli free ekiro, oleka omubiri gwo ne gussa, oleka nabunnya nessa bulungi, n'omwagalirawo n'akuwoomerwa. Waliwo obugoye obwakolebwa nga bwo bwa mukisenge nga kiggwa bwe kityo. So teweetaaga kubeeraawo ate ogambe nti nga bw'abafumbo era n'ogula olugoye nga olinaga oli mufumbo. Waliyo ne dresses ez'ebiteeteeyi by the way. Bw'oba owuliramu naye nze saagala kunene obukunama biki nga biteeteeyi biri free, kigazi bulungi, omwami wakiwenjula n'akola byakoze n'addamu n'akubikka bulungi nga biwedde. So abaami bantumye mufe ku nnyambala yammwe ey'omukisenge. Bw'omukyala omufumbo kimanye nti ndi mufumbo, ekiro mbaako bye ntuukiriza eri omwagalwa wange. Ekyo Katonda bw'atyo bwe yakikola bwe kityo bwe kiri. Obwo butonde obubanja. So toyambala nga bw'osanze. Mwambala ebigoye ebijjako omusajja appetite n'akutunuulira n'aga katono mutandikirewo nga walayita kutegeera. Teweerabira subscribinga, kulikinga, commentinga. Alina kyeweebuuza osobola okinteera mu comment section. Alina kyoyongera ku video yange osobola okiteeka mu comment section. Nabagamba wano ku channel yange tuliwo kuyiga. Sinze mumanyi asembayo, bye mbaleetera mbisoma, nkola research, mbimanyi, mbibuulirwa ne ndyoka mbireeta. Si nti nno mmanyi ndi mumanyi nedda mukwano. So naawe osobola okuba nga olina ky'omanyi n'oyongera ku kye mba njogedde. Era osobola okuba nga olina ky'owabula n'oŋŋamba Senga leero wano wayogedde bw'oti naye waliwo wati. I appreciate. Sobola kugamba nti lwaki wampa budde. Eyakyawa okumanya oba eyakyawa okuwabulwa kusobola okukemalirayo. Nze ndiwo okuyiga era nsanyuka nnyo ng'onjigiriza. So naawe alina ky'oyagala ng'okimanyi n'oŋŋamba Senga kino eno kiri bweki ne bwekiti, ng'owulira oyinza obutakiwandiika osobola kunsanga ku +256 785 40 28 60. Bw'oba ozze tokuba ssimu yange, sinze ngikwata, ekyo nkibagamba buli lunaku eri naye sinze ngikwata, nze nsanga ku WhatsApp twogere. Ate alina WhatsApp then bw'oba onansonyiwa mba sirina ngeri gye ngenda kukuyamba. Tujjako wano ku YouTube bw'oba osobola okunteera ekibuuzo kyo ne mba nga nkikuddamu. Ayagala ng'olina ky'oyagala video nkoleko, osobola naawe okuŋŋaansa nsaba kole video ku kino ekintu. Bannaye bw'ojja n'onsaba video ngikole mu mutima mulungi ne nkugamba nti munnange sijja sobola kubanga eyo topic enkaluubiriddemu. Nkusaba okkirize tugireke. Okitegeera si mu bubi naye mba nkusaba tonnemerako gikole nedda mba sigenda gikola. Nze ndi mukazi agamba no ng'etegeeza no, nga ngamba yes ng'etegeeza yes, bwentyo bwe natondebwa. Kale banywanyi bange mwebale kwekuumirako, teweerabira subscribing, liking no commenting. Omukama abankuumire. Yeah.